kaseera ka buli mbuzi ku nkondo yaayo. Buli mbuzi ku nkondo yaayo, era essaawa eno tutandise okuwulira abantu balumiriza bannaabwe ate abalala badifendinga. Waliwo no ne gw'odifendinga nga tadifendinga kubanga mukasambidde muganda wange. Naye nga omukungu wa Kabaka mu ggwanga era Netherlands avuddeyo okuwolereza mpuuga, era atubulidde ebyaliwo ku nsonga ya Ssegiriinya ey'ekkomera n'obulwadde. So nga ate munnange nga bwe kutegeezezza nti Mukasambidde avuddeyo okuwolereza Muhoozi. Bannange, kale munnange nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large. Hillside View apartments ezitemyanga omuntu wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road wekasutuka ekajjansi Namulanda Kitende. Genda bugenzi awo ku kyaki ejjanyi ogenda okusanga Hillside View apartments omuli buli kimu. Eddiiro eriyoyoto bulungi, ekiyungu ekirimu gwe buli kiweetaaga okubeera nga munnange okozesa, ate ebisenge ebisukka mu kimu ebisulwamu wifi weeri okukosa n'amasannyalaze tegavaako. Wano mu Mikwesese muganda wange nnyinza okugamba nti amasannyalaze gamazeeko omwezi gumu ne wiiki kye baje bagazzeeko, era tegandese kye kimu. Mbadde nga ntambula nzira eno nzira eri okolera eri ewa nkugambye. Kale kwegamba munnange amasannyalaze Kampala gavaako nnyo, naye kati Hillside View apartments ebyo baabigoba. Bayina emmotoka esobola okulonda ku airport ku bwereere oba okumpimpi awo, kasobeera okumpimpi awo basobola okulonako munnange kasitoba ng'obookinze nabo aba Hillside View apartments Entebbe Road we basangibwa bali ejjanyi ku kyaki. Kakati munnange aba Maintenance Palace bano balina solar systems, amasannyalaze gavaako bannange era gassa emirimu gy'abantu, naye bano balina solution. Osobola okukendeezaako ebintu ebimu n'obiteeka ku solar n'osigazaako amasannyalaze ku bintu ebimu, ate n'okwekkiriza n'amasannyalaze. Balina kamera ezikozesa solar, balina water heaters ezikozesa solar, balina pump z'amazzi ezikozesa solar. Kale munnange n'ebirala amataala security lights bwe buziba bageetekako, bwe bukya nga gejjako. Teweetaaga nti ate ejjako amataala ate bannange amasannyalaze. Kale munnange tutandikire awo. Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka. Oyagala gula ttaka, oyagala kutunda, oyagala gula nnyumba ewedde oba kuzimba, aba Timo Property Consultants Limited we bali nnyo okusa ne Dr. waffe munnange omukugu wano ku Uganda at large. Obulwadde bwonna bw'olina mugezeeko, enamba zange we ziri emu esembyayo 73 endala esembyayo 15. Kakati munnange saawa ya kuwolereza ng'ogyeko Balamu eyatutegeezezza nti nze munnange kyonna wagala kuvuma Museveni nvuma nze, oyagala kuvuma Muhoozi muvume nze. Bannange nze nasalawo okulya kasente ate ebivumo bikola ki? Ebivumo biruma. Bagenda kunga ate ekivumo kinsimbye wano. Muvume kyategeeza nze ndi mu kwekolera kasente. Balamu gwe mmanyi obulungi. Kakati munnange era mu nkola y'emu Balamu tali yekka, nga tunagenda ku mukungu wa Kabaka ow'e Netherlands eyavuddeyo okuwolereza mpuuga, naye tugenda kulaba biki byannyonnyola, era wanannyonnyodde bingi nnyo kubanga twagala okumanya ddala, kubanga bye baali baatukweka bibye musango oba ngeri Ssegiriinya ne Ssebwannyina gye yava mu kkomera. Ne kati tutandise okugenda nga tufunamuuko ebimu nti kyali bwe kiti, naye mu nsonga zino zonna balina engeri gye balamamu General Museveni. Twebuuza nti General Museveni bano just bakikola bukozi bwe bati, General Museveni nga tebamutuukiridde, bonna bakyewala ekya Museveni. Kakati munnange Mukasambidde tubali tuli awo n'avaayo ye kennyini mu bigambo bye n'atukakasa n'atugamba ku nsonga za Muhoozi ez'obubaka bw'ateeka ku mukutu gwe ogwa X okukosa n'ebifaananyi byataddeko nga ali mu kutulugunya edi mutwe ka vidiyo n'ebifaananyi ebya still photos. Kakati munnange ono atukakasa Mukasambidde, jjukira nti ono ate era looya wa Muhoozi. Obadde mukimanyi oba temukimanyi, ono Mukasambidde ate looya wa Muhoozi. Kakati munnange bagamba enkima tesala bwa mu kibira. Kati ono atugambye nti ekisooka ng'ayogera ku bifaananyi ku
obubaka obubeera ku mukutu gwa Muhoozi ogwa X tayawukana na Balamu atugambye nti bannange tewaliiwo bukakafu bonna bulaga nti Muhoozi Kainerugaba yawandiika obubaka obwo obubeera ku mukutu gwe ogwa X. Tewaliiwo bukakafu. Mulina bukakafu ki? Abuuza. So nga ate munnange Muhoozi kennyini avuddengayo nga ayogera kaati n'alabula byalabula ebiriko ne Gen. Museveni n'akakasa nti newankubadde awandiika munnange ebyensimattu naye alina omutima ogwagala ensi ye oba yeerewa nti alina omutima ogwagala ensi ye oba ensi ze kubanga alina ensi si emu alina omutima ogwagala ensi ze. Abawolereza Mpuuga nabo bawerako. Munyagwa Mugaati gwa Bata naye ng'agamba nti Bobi Wine byeyogedde tasuubira okuba nti bituufu. Ndabye ne Luwemba n'abalala. Naye ensonga eno jjukira nti bwe twogera ku nsonga ya Eddie Mutwe muyinza okuba nga abamu tebamanyi nti ebintu byonna biviira ddala eyo Eddie Mutwe. Jjukira nti omusango gwe baliko e Masaka mu kkooti kigambibwa okuba nti ttiimu ya Mpuuga egulimu era bwe baseesaamu. Kakati nga bamaze okubeera nga bategeera ebyo byonna kakati obuzibu buli awo nti waliwo omuntu omu eyeefuula okuba nti ye muntu mulungi nnyo naye ate nga aliira eri munda eno bw'ajja neyeerongoosa ng'alinga atalina kyamanyi yadde n'akamu. So nga ate muganda wange si mwangu yadde n'akamu. Kati Bobi Wine bw'atu ne basalawo bino byonna babiteeke mu lwatu. Kakati munnange mu bwefu bwe bumu obw'okuwolereza wano we tugwiridde ku mukungu wa Kabaka. Omukungu wa Kabaka ono atutegeezezza azze mu kuweereza Mpuuga era akubye ebituli mu bigambo bya Bobi Wine era ng'atutegeeza nti Bobi Wine talinaawo kintu kyonna kye yakola mu kubeerawo kwa Sseggirinya yadde okuteebwa bwe talinaawo era abakola omulimu ogwo Sam Musoke Ssekajugo ow'ekitiibwa adifendinga ow'ekitiibwa munne Mpuuga. Omanyi waliwo omuntu yaŋŋambye nti abantu abo jjukira ne bagamba nti Emmengo awo waliwo ebizibu bingi era bw'oba oyogera ku struggle oyinza okuba togenda kugyeleekaanira Mmengo oyinza okuwooza nti abo entuuka Emmengo ndi safe. Leekaanira eri wabbakuli naye wano Mmengo ku Bulange. Kakati munnange omuntu omu yabadde aŋŋamba nti abantu abo bwamanyiira okubeera mu bitiibwa nga balina abakuumi nga batenderezebwa abo Mayiga Mpuuga n'abalala abo kati nga Sam Musoke Mbu Ssekajugo abo ye bw'atyo bw'abanyonyola nti bamanyi era abo mbu ye ayagala kubeera awo ng'ali mu bitiibwa buli kaseera olugezigezi lwabafuukira olugezigezi. Kaakati munnange sinze nabyogedde naye twogera kati ow'ekitiibwa bwe twogera tukawoomereza nti ow'ekitiibwa Sam Musoke Ssekajugo. Kakati ono nga memba wa lukiiko olwa Buganda era nga ono ye mukiise oba omubaka owa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi e Netherlands. Kakati ono avuddeyo okubeera nga munnange agezaako okubeera nga asangulawo ekifaananyi Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yasiize eyali Deputy President wa Buganda NUP Mathias Mpuuga bwe yabadde munnange mu lukiiko lwa bannamawulire ku lunaku olwokubiri wano ku kitebe e Makerere Kavule ekya NUP. Kakati munnange annyonnyodde mu bigambo ebiwererako ddala naye wano ku Uganda Trade gwe mulimu gwange okubeera nga era bwentyo mbiyitamu nkunnyonnyole agamba ki. Nakugambye nti mujjukira mu kaseera kali Bobi Wine yakanyanga kwebuuza bannange bassebwannyana bano Sseggirinya ddala yabadde nteesaganya wakati wammwe ne Museveni nti nedda naye jjukira Museveni yali alumye ejiiko Museveni yali akalumye nga tebalina kuteebwa
kati twebuuza baamala gateebwa bwe batyo nga omukulu ono bw'atunnyonnyola. Wuliriza sitoore ye eri etya era atugamba biki. Kaakati munnange kabadde katambi ka audio ak'amaloboozi era nga kano kateereddwa omukulu ono kennyini omukulu Sam Musoke Ssekajugo ow'ekitiibwa atula ku lukiiko lwa Buganda akugambye ate nga yalinga ambassador era nga yakiikirira kabaka mu ggwanga erya Netherlands. Munnange atunnyonnyola kugaye mu katambi yakatadde era we katyo ne kagenda ku WhatsApp wonna era nga abantu bwe batyo bwagenze munnange okuziba lwabadde lunaku lwakubiri ekiro bwe katyo munnange ne katambula. Ssekajugo ng'agamba nti okwogera oba okukola akatambi kano ekyamutanudde okubeera ng'akola akatambi kano mbu yamaze kubeera nga awuliriza era nga alaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga awa oba ayogera obulimba ku mpuuga. Kaakati munnange Ssekajugo agamba mbu yali personal friend kugamba nfanfe ow'omugenzi Mohammed Sseggirinya era nti nga ayita mu personal assistant we Mr. Kawempe mbu nga Sseggirinya ali mu komera ekigo. Ssekajugo bw'atyo yatambula nga amaze okubeera nga atuuka ku kisaawe Entebbe wano agamba nti ekyamuleeta yali ajje kugamba ekyamuleeta specifically kubeera nga aze kusisinkana Sseggirinya kyekyamuleeta okuva mu ggwanga erya Netherlands najja n'atonnya ku kisaawe Entebbe. Kakati bino byonna mbikunyumiza njagala oweyinga amaanyi g'abano eri ku bukambi Museveni bwe yali ayolesa era nga akakasa teri bbairo abantu balina okubeera nga bakola bati mujjukire mu kaseera ako kakati omukulu ono ajja twagala kulaba influence ye kubanga Gen. Museveni tebamwogerako yali n'akamu batulaga nti ono yavaayo mu ngeri ndala nnyo. Kakati munnange agamba nti bino byaliwo mu 2022 era Ssekajugo agamba nti Sseggirinya mbu ng'amutuuseeko mbu yamubuulira bye biki. Yamugamba nti bannabyabufuzi banne ba fellow political actors nga akikakasa nti baali bamaze okubeera nga beekobaana bamuleke afiire mu kkomera era baali tebaagala afulume ekkomera era agamba nti nno bangi ku bo abanene mu kibiira kino ekya Nuupu Secretariat nti baali baagala mbu n'omugenzi Sseggirinya nti baali tebaagala Sseggirinya ave mu kkomera era Ssekajugo agamba nti ku lisiti gye yamuwa oba ku abo be yayogera tekwaliko linnya lya Mpuuga yamugamba balala nnyo. Jjukira nti Mpuuga yatugamba alina ebyama bingi nnyo ebya Nuupu era mbwe essaawa enayinza okubyasa. Wano tukimanyi bulungi nnyo tosobola kubeera mu nnyumba ya ssubi ate naliko okuzannyisa omuliro nga bw'oyagala ng'oli mu nnyumba ya ssubi si kyangu. Kati Bobi Wine okubeera mu nnyumba ey'essubi n'atandika okubeera ng'azannyisa omuliro nga bw'ayagala n'ayogera byayogera ebyo ng'akimanyi nti waliwo omuntu ate alina ebyama eby'amaanyi nakyo si kyangu. Kati naawe njagala naawe era ofumiitirize ogambe bagamba kibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo. Kakati Bobi Wine yabadde yeesiga ky'okwogera ng'akimanyi Mpuuga atalina bingi nga Mpuuga bwe yayogera n'agamba alina ebintu bingi nnyo by'asobola okwogera naye asirika busirisi nga ye omusajja omukulu. Kakati bannange tweyongereyo n'emboozi yaffe. Kale ono agamba nti nno yali mweraliikirivu nnyo ng'akiraba banne baagala afiire mu kkomera abava wali mu kibiina ekya Nuupu
era Mpuuga yagambye nti bangi nnyo baali baagala ekifo kye eky'e Kawempe North bwe batyo nga baagala afiire mu kkomera bakitwale. Kakati Ssekajuga atugamba nti yayogera ne Ssegiriinya nga ne Ssewanyana waali kennyini waaliwo ne ba prison warders babiri ne personal assistant Mr. Kawempe nga waali owa Ssegiriinya. Kakati munnange n'ategeeza n'agamba nti Ssegiriinya bw'atyo n'amutegeeza nti waliwo abantu abalina n'okwekugamba libaluka era nti ono yali badde akola bukubirire nnyo bwegamba ng'amugamba nti yandibadde akola bukubirire okulaba nga Ssegiriinya afuluma ekkomera era waliwo abantu abaagala okubeera nti tava mu kkomera naye Mpuuga teyamumenya ku lisiti eyo teyamuteekako naye nti waliwo abakulembeze bangi mu kibiina kya Nuupu abaali batayagala Ssegiriinya afuluma ekkomera. Bino bye nkugamba omukulu Ssekajuga yakola ki? Yabyogera anti tuli mu kuwolereza gwe muganda wange yakatweyongako tuli mu kuwolereza essaawa munnange yakuyirawo mubiri kubanga ebitibwa bikola ki? Bigenda okulabisibwa kuba kulabisibwa nti gojja n'otiisa omwana omuliro nti omwana n'atunuulira omuliro oba katugeze oba omutiisa ki oba enseenene kale kubanga omuliro kiyinza okuba ekirala enseenene nti omwana n'asooka n'agityoba oba ogenda okulaba omwana nga tanyega oba mu kuba nga agitya n'aguma n'agikwata ogenda omugamba nga aseka busisi enseenene n'agikwata kitegeeza kirala nnyo muganda wange. Kakati bano mu kugamba nti balina ebyama bingi nnyo kitegeeza bagamba Nuupu nti ate nabo bano we bakwata ne bamukwata awatali yadde n'okwesikamu akatono bwe kati munnange awatali kutya era kino ne kyongera okubeera nga kikakasa nti oba oli awo ebyo ebyama biboogerako nabyo tebikola ki? Tebiriiyo. Kakati munnange ono nga bw'atutegeezezza mu ka audio ke kamu nti amannya ge yayogerako Ssegiriinya kwabo abaagala okubeera nti nno munne tava mu kkomera oba afiire mu kkomera Mpuuga teyaliiko. Kakati omukulu Ssekajuga atugamba nti nno Ssegiriinya yakompuleyininga n'agamba nti nno bamunegerekitinze nti bamulekeredde era bw'atyo n'ayongera okubeera nga akikakasa nti ekibiina ekya Nuupu kyali kimaze okubeera nga kimuvaamu. Ssekajuga yatubuulira ebya Nuupu. Jjukira nti babadde babuuza Bobi Wine nti lwaki ebintu ebyo byabadde ayogera yabisirikira teyabyogera naye ate jjukira na bino Ssekajuga byayogera abantu baali beebuuza nti ddala Ssegiriinya yazze atya okuva mu kkomera n'ono yali tabyogera byonna bino sitoore kubanga sitoore ye etuukira ddala ku kubeera nti Ssegiriinya yava atya mu kkomera naye yali asirise. Kakati awo ne weebuuza omutuufu y'ani kubanga bw'ogamba nti bano waaki babadde nga baasirika ebbanga lyonna na bino byonna jjukira Bobi Wine yatuuka okuseera n'agamba nti bannange simanyi bintu bya Ssegiriinya kale engeri yava mu kkomera naye kale era n'abireka bw'atyawo. Mujjukira bulungi nnyo ababadde nga bajja bagoberera. Kati Ssekajuga agamba nti Ssegiriinya munnange yamukakasa nti yali takyesiga era nga takyalina confidence yenna mu balooyers abali affiliated to Nuupu nti ttiimu y'abalooya eya Nuupu Ssegiriinya nga takyagirinamu bwesige. Ssekajuga yatubuulira jjukira Ssekajuga ono nga mukungu mu lukiiko lw'Emmengo ate nga munnange yakiikirira kabaka mu ggwanga erya Netherlands era nga ow'ekitiibwa nga awolereza ow'ekitiibwa Mpuuga. Kakati munnange era mbu Ssegiriinya ne yeegayirira Ssekajuga amuyambe mbu ku board oba ku ttiimu y'abalooya abamuwolereza aleeteko muzeeyi Lwadislas Rwakafuzi. Ono yali mukwano gwabwe bombi
Lwakafuuzi ono munnange yawolerezaako Dr. Kiza Besigye naye nannyuka egy'obwalooya era mulwadde mu kiseera kino wetwogerera era mu kaseera ako yali mulwadde era nga abeera mu maka ge emakeerera awo okulina na LDC bw'afunira obujjanjabi bw'agenda mu ddwaliro ensambya bw'akomawo eka ng'era omuntu omuki omulwadde. Kati Ssekajugo agamba nti nno newankubadde nga yali mu mbeera mbi omukulu Lwakafuuzi ng'ali mu mbeera mbi era nga tali bulungi yali n'akamu, Lwakafuuzi yakkiriza okubeera ng'awolereza Sseggirinya, yakkiriza okusaba kwa Sseggirinya era munnange bw'atyo Lwakafuuzi n'alabikako mu kkooti. Wuliriza kwegamba nti byali byangu bwe biti nga bwe ngenda okubeera ng'akunyunya. Kati Lwakafuuzi aze ku board ku ttiimu y'abalooya yeegase ku balooya ba NUP beewadde Sseggirinya. Lwakafuuzi azze nga professional munnange bw'atyo n'awaayo submissions nga asaba balooya ababiri aba MP brother ba MP ababiri. Kati Lwakafuuzi awaayo okusaba mu kkooti asaba ba MP ababiri Sseggirinya ne Ssewanyana baweebwe beyiri kkooti ekkirize beeyimirirwe. Munnange nti newankubadde waliwo balooyazi abalala ku ttiimu ya NUP Lwakafuuzi azze ye ataddeyo bali baali baalemererwa naye mumanyi bulungi ebyaliwo kuba kati nyinza obutasobola kubaddiramu mwaliwo nga muulaba ebintu bino byonna ebiki ebyaliwo bano babatadde ate bazemu babakutte. Weebuuze Lwakafuuzi yali yazze ate baani abaabakwata. Kakati munnange ebyo nga biri awo byonna kubanga bw'oba ojjukira obunkenke obwaliwo mu kiseera ekyo ojja okwewuunya obwangu buno bwe bakozesa Lwakafuuzi yakola atya. Kakati munnange agamba nti eventually nti ababiri bwe batyo ne bafuna beyiri. Sseggirinya mbu Lwakafuuzi amaze okuteekayo okusaba kwe yadde ba defense lawyers baaliwo abalala okuva mu ttiimu ya NUP. Lwakafuuzi olwajja ye n'ateekayo okusaba ayagala abantu be babiri beeyimirirwe Ssewanyana ne Sseggirinya era munnange bwe batyo ne bakola ki kkooti nekkiriza ne beeyimirirwa era bw'atyo omukulu Ssekajuga agamba nti ekintu ekyo Sseggirinya ye kennyini nnyini mbu yakyogera nti singa teyali Lwakafuuzi yitava mu kkomera yitava mu ki mu kkomera. Ssekajuga bw'atyo bw'atugamba era mbu Sseggirinya olwaba okuteebwa n'akola n'akatambi nga yeebaza Lwakafuuzi ye kennyini nnyini mu ngeri eri special naye Ssekajugo nga bamwebaza yeebaza abantu babiri yeebaza Ssekajugo ne yeebaza ne Lwakafuuzi mu katambi ka vidiyo nti singa tebabadde bo abadde takola ki tateebwa. Naye nga bwe nkutegeezeza nti bw'oba ojjukira obunkenke obwaliwo mu kiseera ekyo ng'ensonga zino zaali attributed direct ku General Museveni ne Muhoozi nga ali wansi eri mu kiseera nga temunaba kumanya nti naye munnange yakola ki yafuga. Kaakati munnange ntero yalwa Besigye Lwakafuuzi yakola ki yakola omulimu ogwo era nga Sseggirinya bamaze okubeera nga bamuta yagenda ne yeebaza nejjukira ne Sseggirinya ate yagenda n'agenda emagere okuzisinkana Bobi Wine abalina obutambi obwo baayogera ki ebyo byonna munnange gwe mujulizi okubeera nga osobola okubeera ng'ojjukira ebyo byonna. Kakati munnange agamba nti ebintu bino byonna kati omukulu Ssekajugo atutegeeza nti ebintu bino byonna byamubuulirwa Sseggirinya ng'ali ekigo mu kkomera era nti si ye yekka abimanyi ne mukyala wa Sseggirinya nti ne bakyala ba Sseggirinya by the way agamba nti waliwo omukyala wa Sseggirinya omu ayitibwa Kanduho Kanduho tebamuwola bwa Kanduho naye mbu bamuyita Kanduho Kanduho mbu abimanyi bulungi nnyo ne Ssewanyana kennyini mbu abimanyi bulungi nnyo era ne mukyala wa Ssewanyana abimanyi bulungi nnyo ne Mr. Kawempe mbu abimanyi bulungi nnyo. Sseggirinya ng'alumiriza Bobi Wine ne ttiimu y'okubeera nti nno era nga Mpoga bwe yagambye nti
okusiba kwa Sseginya n'obulwadde bano baabizimbirako mbu kufunirako political mileage mujjukire. Kakati awo weneebuuliza nti General Museveni bamulekawa mu nsonga zino zonna nti ye yatuula butuuzi naga kale nga tewaliiwo connection yonna. Awo wewali obulimba kyovudde olabanga ekirungi ky'amawulire oba ekirungi kya social media nti ebintu abantu babeera nabyo mu butambi ne bajja nga bategeera magnitude ekintu kwe kyali obuzito kwe kyali. Mujjukira bulungi ennyo muganda wange obuzito n'obunkenke obwaliwo nga Sseginya ne Ssewanyana basibiddwa n'abalamuzi n'emisango bagidduka, emisango baagukyusa mulamuzi n'aguddukamu. Mujjukira bulungi ebyaliwo. Kakati Lwakafuuzi olwo Ssekajugo mbw agenda afuna Lwakafuuzi. Sseginya yategeera nti Lwakafuuzi bw'amaanyi, Lwakafuuzi bw'anaaboggolanga ne Museveni akola ki? Agonda nti kale baabo batwale. Kakati sirina kyempakanya by the way, naye just nze munnange nzijukira bujjukizi byaliwo, simanyi oba gwokyabijjukira. Kakati munnange Ssekajugo agamba nti nno ayagala okubeera nga akirambulula bulungi nnyo nti Bobi Wine tasobola kugenda bugenzi bwatu na kubuulira bulimba, agezaako okwonoona Mathias Mpuuga. Era agamba nti nno olunaku lwe yakyala ekigo kansala wa Nuupu Kaboggoza naye yali gyali ne bakansalazi abalala, naye bano tebakkirizibwa kubeera nga bayingira mu private meeting ye gye yalimu n'ababaka bano ababiri abaali basibiddwa Ssewanyana ne Sseggirinya. Bo bano bakansala tebabakkiriza, kati ye n'ayingira n'ayogerezeganya nabo ng'omunene. Kakati munnange Ssekajugo agambanya tetwagawulira nako ekisinga okuneewuunyisa nze. Tetwagawulira nako mu nsonga za Sseggirinya yadde kirabika ndowooza bano be baakutula ddiiru namutaayiika eyate abasajja bwemba, kubanga jjukira nti ono Mpuuga ali awo ku kido n'ono Ssekajugo kaakati awo balabika bwe wali ensonga. Kati tugenda tubikola ki? Tubitegeera mpola mpola. Kati Ssekajugo agamba nti Ssewanyana nti yandibadde avaayo n'ayogera ebintu bino era n'atakakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu by'ayogera era n'agayita amawulire agali fake nti singa Ssewanyana avaayo n'ayogera amazima mbu obulimba bwa Kyagulanyi bujja kuba bumaze okubeera nga bukola ki? Bwolesebwa babwole. Kakati ayongerezako n'agamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ye muntu omulala uliriza ajja bamenya nno. Katikkiro Charles Peter Mayiga era ye muntu omulala Sseggirinya gwe yali yeesiga ennyo. Sseggirinya gwe yagamba nga agamba Ssekajugo ngambira ku Charles Peter Mayiga Katikkiro muŋŋambire abeeko kyayogera akube gama wano mu Luganda tukiyita kuba kerere nga muleekaane make noise mbukagamba ayimuse eddoboozi nga adimandinga obanga asaba bano bateebwe. Katikkiro Charles Peter Mayiga kakati mu biro byonna bano ba Bobi Wine tebaabiriimu ne ttiimu y'abaloya eya Nuupu teyabiriimu mu kubanga bo baali baagala bano bafiire mu kkomera. Era nga Bobi Wine kye yagamba tasobola kuteesa na Museveni. Kakati kitegeeza nti waaliwo enteesaganya ne Museveni ezitaategeerekeka era nga tukitegedde abantu abaazirimu. Katikkiro Charles Peter Mayiga namba 1, Ssekajugo namba 2, Mpuuga namba 3. Kakati Lwakafuuzi simanyi oba ndowooza yali amanyi enkola ngeri yawolezaako ku Besigye ng'amanyi enkola za gavumenti, ndowooza ne bagamuleeta oyo kubanga gwe tusobola okuyisizaamu kubanga baafuna looya. Kitegeeza nti baali balina okufuna looya ali separate ye Lwakafuuzi nga tali ku ttiimu y'abano
basobole okubeera nga bakutula ki ate nga tetubitegeera tubitegedde naye tusengane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo Mukama Katonda abakuume